Kadaama akiguddeko oluvannyuma lwa boosi we okugwa ku TikTok akawunti ye. N'agitaganjula n'alaba buli kimu Kadaama we kyakolera ku TikTok. Mukwano, nkusaba obeereko mpaka gye tumayirako vidiyo eno. Ngenda kubanga nkubuulira kiki ky'osobola okukola n'oziyiza mukamaawo obutalaba vidiyo zizo eza TikTok. Na buli muntu yenna ali mu nnyumba w'okolera n'aba nga tasobola kugwa ku TikTok akawunti yo. Ekirala, ngenda kukubuulira kiki ekiviirako mukamaawo oba n'abantu abali mu nnyumba eyo w'okolera okubanga basobola okulaba vidiyo zizo eza TikTok mangu nnyo nga tekibatwalidde wadde obudde kasita babeera nga bali ku TikTok. Ate era ngenda kubanga nkuzannyira n'akatambi ka mwana muwala ng'akunnyonnyola biki ebyamutuuseeko byabadde bitya. Ekirungi nti akuwadde ne ku magezi gwe kitannaba kuba munnange nga kikutuukako. Sisita akuwadde amagezi. Naye nga tetunnaba kweyongerayo munzikirize nsooke mbanirizeeko abalabi bange. Wonna w'osinzira okuba ng'olaba vidiyo eno olunaku olwaleero. Mukwano okola kya ttendo. Wensabira ggwe omupya mukwano obe nga okonakaawo kagambo subscribe obeere nga otwegattako kubanga eno channel yaffe Bankuba Kyeyo. Era nkimanyi nti abasinga okungoberera mwenna muli Bankuba Kyeyo abasinga. Channel eno ya Bankuba Kyeyo tuyigirako bingi, tufunako okusomesebwa, tufunako okuwabulwa, ate era ne tuyigana tutya oba netuyamba okubanga tumanya biki bye tulina okukola okumalako kontrakti zaffe nga tuli balamu nga tetufunye buzibu ne tuba nga tukomawo ewaka. So mukwano nkusaba channel eno gyettanire, togiyitako buyisi. Bw'okoona kagambo subscribe n'okoona ate wali ne ku kade obeera omaze buli lwe nnaakasukagayo akavidiyo kajja kubanga kakutuukako mu budde. Ate era vidiyo eno bw'ogimpeera like, buli lw'olayikinga vidiyo kigiyambako okugipushinga negenda netuuka ku bantu abalala bangi nnyo ab'enjawulo. So nkusaba mukwano gimpeere ka like ate obe nga oyagaliza munno omulala. Woba olina gw'osobola n'okusharingirako beera nga omusharingira. Alright, katusooke tuve mu katambi ka sisita ono ng'atunnyonnyola biki ebimutuuseeko. Bwe tumaliriza sisita ng'amaliriza ndyoke nkubuulire bye nakugambye ku ntandikwa. Tovaawo kakkana tukomawo. House manager wenna olaba vidiyo eno giwa obudde kuba ogyetaaga, nkwegayiridde. Vidiyo eno giwa obudde. Ate omala ogiraba fuba okulaba nti ogiwaako munno omulala ali mu kiyumba. Ewange gyawunye dda, saagala ebyantuuseeko nammwe bibatuukeko oba mukitegeera ekintu ekyo. Naye nga sinaababuulira biki ebyantuuseeko ewange, kansooke mpiseewo kano kuba kwegamba gundi weeri ey'amaanyi. Genda oscrollinge mu people you may know. Akawunti zonna ze weekengera eziriko amannya g'otategeera, eziriko oluwalabu, zipositinga ebintu bya kwegamba content gw'olinamu okwekengera ziblocking. Obadde okimanyi nti bakama bakufollowinga naye nga tokimanyi. Nze mbaddewo ebbanga ddene naye nga simanyi nga banfollowinga era nze nga nkola ebintu byange ng'amanyi nti tebanfollowinga. Naye babeerayo nga balaba buli kimu kye tukola. Kyaze kitya okutegeera nti babadde banfollowinga. Jjukira nakola gundi yange eyasooka, kontrakiti yange eyasooka nengimalako, kati ndi mu yakubiri nga sifunangayo ku complain yonna, nkitegeera nga sifunangayo kuba neyokubiri naatera ogimalako. Naye nakitegedde ebulako emyezi mitono nnyo awo nakitegeeredde. Kati fuba okulaba nti ogendayo buli gyotategeera yonna giblockinge. Mbabuulira ki? Ka vidiyo ke nakola ako ke nazinalingala abasinga mukalaba, abasinga mwakalaba, abatanakalaba mugendeyo mukalabe bye nazina, bye nawandiikamu. Saamanya nti bakama bange balaba vidiyo, akitegeera. Munnange lwali lwakuna tufumba ng'omuto ayita mukama wange ng'agenda, bwe bagenda nga baseka nengamba ye nga basanyuse, n'omulala bw'atyo nengamba leero baki ekiba kyamudde, kumbe simanyi bali ku akawunti. Nkitegeera ekintu ekyo. Nammwe ennaku ezaddako leka bampe lisiti y'emirimu, kola kino kola kino.
nengamba ye kiki mukama wange abadde kireero nga tekibeerangawokko nga simanyi nga balaba buli kyenkola ku TikTok mukitegeera. Kaakati olwokutaano nayiribye, olwomukaaga nze gwe mulaba ewange kika mukitegeera. Ntegeera ntya nti banfollowing. Olwo lwali lwakutaano ekiro nga nsindikira message nga ngamba obanga olikodinga video ku TikTok fuba okulaba nti tokwasizaamu ngoyo. Bannange nawulira nga nfudde nengamba bannange kyova olaba babadde bampakira gundi emirimu baalaba vidiyo era ogendayo nga vidiyo eyo yenazinalinga engoye ezaali wansi. Nze saabifaako mmanyi fene wetubeera mu gundi wowulirira nga oyagala kola violence bw'otandika tetubifaako ebimu nga mukitegeera baanammwe. Vidiyo eno mpanvumuko nemugiwa obudde. Baanammwe ngenda okugira ku gundi okuscrollinga mu people you may know nga gyebali na bulokingako babiri naye jjukira bangi kyemmanyi era waliwo abalala abakyandaba kati nga gwe tebinaba kutuukako kuba nze bali mu kumpakira mirimu ewange kyabadde ku mirimu gwe tomanyi kiki kiyinza kutuukawo. Jjukira bano abantu bajjira kale bagamba baffe bajjira mu kaseera watasuubira okitegeera. Nze nabaddewo nga ndowooza oba lwakuba naatera okumalako contract ey'okubidaiso. Mbakulisayo ate mu katambi ka mwana muwala ndowooza naawe omwewuliriddeko mukwano kati alina amatu awulire era ategeere. Kaakati nakusuubiza okubuulira kiki ekiviirako mukamaawo okuba nga alaba mangu social media zizo era nenkugamba nti ngenda kukubuulira kiki ky'osobola okukola okuziyiza abantu b'omu kiyumba ekyo okugwa ku social media zizo. Gwe wenna atambula ng'ogenda ku kyeyo oba olwedde oli ku ofiisi mu nsi gy'otuuse ng'olinda boosi wo kukima oba oli mu kiyumba ewa boosi wo tokolanga ensobi n'osevinga ennamba z'abantu abo mu ssimu yo. Tosevinga nnamba zaabwe. Buli lw'ogisevinga oba oyanguyirizaako mukamaawo okugwa ku social media zizo okugeza TikTok, Imo, Telegram, ndoza almost social media zizonna. Olaba TikTok eyo bw'oba ogibikudde waliwo weekulaga nti mu contacts zo kati abantu bonna b'olina olaba n'egibeera mikwano gyo gya Facebook nga giri ku TikTok babakulaga. Mikwano gyo ejja olina ku Facebook nga bayine ku TikTok babakulaga nti kwebali. Kati n'ennamba z'oyina ziri saved mu ssimu yo era bakulaga mu contacts zo ti ono ali ku TikTok, ono ali ku TikTok, ono ali ku TikTok. Kati oyanguyirizaako mukamaawo okugwa ku social media zizo. So tosevinga nnamba zaabwe. Era gwe wenna zina ng'ogamba nti boosi yagwa ku akawunti yange simanyi butabu yagigwako yagwa ku akawunti yange n'empunga ne neebuuza kikoza atya. Mukwano wayanguyirizaako mukamaawo ensobi gye wakola kwe kusevinga ennamba ye. Tosevinga nnamba zaabwe bonna ab'ewaka kagibeere mikwano gye kababeere ba famire ye. Tosevinga nnamba zaabwe z'amasimu. Bw'onookikola bagenda kugwa ku akawunti yo kkiriza obagaana. Okuggyako nga akawunti yo eva ebeera mu private tolina by'ogikolerako nti okola video weetaaga abantu bakulayikinge nga gwe waggulawo akawunti yo n'ogiteeka mu private oba nga waggulawo akawunti yo ng'obeera bubeezeeyo okulaba bintu by'abantu balala nga gwe topositinga oyinza okubeera ku safe side. Naye bw'oba osuubira okudda ku TikTok okole video bakoleko olugambo ozinemu okole ki mukwano tosevinga nnamba zaabwe z'amasimu. Ogenda kuba obanguyiriza nnyo okugwa ku social media zizo. So kyekyo bamikwano nsuubira nti oyina ky'oyizeemu mu vidiyo eno gisharingireko munno mukwano togyesigaliza. Olwaleero kiyinza okuba nga kibaddeko no sister ng'ate nkya kiyinza okugwa ku mulala ate oba oliawo ye ne kimuyisiza ddala bubi nnyo. So kati okukyewala tugezeeko okusharinga vidiyo etuuke ku bannaffe. Osobola n'okkopa link n'ogiweereza omuntu ku WhatsApp oba vidiyo yennyini n'ogisharingira omuntu ku WhatsApp n'aba nga ate munange naye agiraba n'amanya butya bw'asobola okugonjoola ensonga eyo eya TikTok account. Okay, ate kambasiibulire wano eno Badiya tujja kuba nga tusinkana mu videos eziddako. Bye bye.